Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Babosi abakozesa ba house girl wano mu Uganda tebalina njawulo na bawalabu. Ekibaawula kitono. Just omwalabu kyasingako ku muntu w'ene e Uganda nti omwalabu yamanyi okutta, omwalabu yamanyi okuwa obutwa n'akutta. Naye omutima omubi abasinga bagufaanaganya. Omwala gw'olaba ono bamuyita Siifa. Gy'abadde akola obwa house girl ewa Mama Sarah yamugobye mu matumbi g'ekiro. Abadde yakamukolera emyezi 2. Tamuwadde wadde n'ekikumi. Tamuwadde wadde ne transport wa nusu 15,000 ezimuzze ewaka. Ono golaba yamujja mu kyalo. Yamujja Kyegeegwa mu kyalo gye yamujja okumete ne Kampala okumukolera. Naye bwe butuuse amukoledde emyezi 2, omukazi akutta obugoye bwe n'abumutera mu kaveera, matumbi g'ekiro omwana wa buwala n'amugamba tambula onviire. Era gw'olaba oyo omukazi amukutta akatambi kano amusanze mu ttumbi ekiro ng'ali mu kutambula. Namubuuza muwala olina akaveero ddawa? Namugamba mbadde nina gye nkola naye boosi wange angobye. Aŋŋambye ntambuze ebigere nzire ewaka Ekyegeegwa. Imagine okuva e Kampala mpaka Kyegeegwa mbw alina kutambuza bigere. Sente ze z'akoledde ez'emyezi bitazimuwadde, kale yandimugobye. Naye n'amuwa akasente ke ka myezi 2 oba osanga akasente ke yandibadde akozesa okutambulirako nga transport n'okulyako. Ne kati omugobye omwana w'abandi tomuwadde yadde ne transport, oluusi gwe wamujja ne mu kyalo gwe wamuleeta e Kampala okukola. Bannange baboosi abakozesa abaana mu bwa house girl temukoppa nnyo mitima gy'abawalabu eno Uganda. Bannange ekintu ky'oyisaamu omwana w'omuntu omulala kimanye nti eno ensi ekyuka, nawe owo bayinza okumuyisa batyo. Osobola okukera wano ku makya nga toliiwo ng'ate owuwo naye agenda kukola obwa house girl. Kisobola okukusanyusa yonna yonna gy'oli, oba oli mu ttaka oba oliwa ng'omwana oba muyisa ng'ono. Kati tunuulira ono mwana wa buwala singa afuna obuzibu obumutuukako, bino ebisajja bya booda ebitamiivu ne bimukwata ne bimusiiga obulwadde, naye nga wamuleeta omusuubizza ebintu bingi, oba osanga naye abadde n'empisa embi ng'omuntu, naye bw'oba ogoba omuntu omusasula akasente ke. Eno Uganda si nnyangu. Kankutuuseeko akatambi kano akamwana muwala Siifa. Mukama we gwe yabadde akolera oba house girl Mama Sarah yamugobye mu matumbi g'ekiro n'amugamba agende atambuze ebigere adde mu kyalo gye yamujja Ekyegeegwa. Video gimpereka like video yiyo. Omwana ono abadde akolera Matugga ku mabanda, naye omwana ono aliwo omukyala abadde amukozesa, naye avuddeyo ng'amugobye nga tamusasulire na myezi gye 2 gy'abadde amubanja, amutambusizza ebigere paka eno Busega zansanze wano ku mulimu w'enkolera. Naye omwana ono azze eno ng'amanyi muganda wa n'amusangayo, omuganda wabadde abeera Bulenga. Naye oba ng'omanyi omwana ono amanya go gwani? Manya gange nze si. Yogera nnyo abantu bakuwulire. Manya gange nze si. Ate taatawo? Taata wange Mapembe. Ate maama? Claudine. Ozaalibwawa? Zaalibwa Kyegeegwa. Omwana ono azaalibwa Kyegwegwa. Naye bambi oba ng'omumanyi tubali tusaba ku buyambi wakitumwe transport yadde waka ene Kampala talina muntu gw'amanyi. Gwabadde gwasuubira amanyi muganda we naye asanze w'amanyi yasengukawo dda. Ati ne talina nnamba ya ssimu yonna. Naye oba ng'omanyi omwana ono abadde akukozesa badde bamuyita ani? Babadde bamuyita Mama Sarah. Babadde bamuyita Mama Sarah yabadde amukozesa. Naye Mama Sarah okoze bubi okugoba omwana ono nga tomuwadde wadde ka transport. Gwe wenna ayina ebizibu ebiteebereka, obulamu nga bugaanye, emirimu gikubuze, mu butuufu onoonyeza omulimu n'obuya bukuwedde ku ntumbwe, obufumbo buyuuga bugaanye, oyagala promotion, ogobe ku by'okutambula naye bakyakumye visa. Haji Haruna wali okuba nti ate akulombereddwa buli kimu kikutambulire nga bw'okyagala, obulamu bukugondere, ng'akozesa ekitabo ekitukuvu Quran, munoonyeko ku nnamba z'essimu z'olabaawo, asooka kuba nti ate akulombereddwa
obulamu bukutambulire nga bw'obwagala. Kakati mu Uganda muno temuli mulimu gusinga kubaamu kusoomooza nga mulimu goba awusigaalo. Essaawa zino abasinga obungi kummwe abandaba muli bakadaama, naye ate embeera gye muyitamu nnungi ku mbeera bano Abannayuganda gye bayisaamu abakozi. Kituufu eriyo bawusigaalo ababi era bangi babi. Ofuna awusigaalo mu butuufu ng'empisa ze toyinza kuzigumira, nga ne bwe kiba kitoyinza kugumira mpisa za awusigaalo oli. Naye ate ne babboosi abalina empisa embi nabo bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Omulimu goba awusigaalo essaawa zino omuntu bw'agukuwa, omwana ono kati nga woolaba ono ekinene nnyo bakabadde bamuwa emitwalo ng'ena oba 3 ekinene. Naye omwana w'abandi wakera ku makya n'omunoonya n'ogenda mu kyalo ekyegeegwa. Omanyi abantu bano abanoonya bawusigaalo balina omuze, bo baagala ba awusigaalo ba mu byalo. Bagamba nti bawusigaalo b'omu byalo be banguwa b'okwasaganya, tebaba na mputtu nga bano ab'omu kibuga. Ab'omu kibuga basumbuwa okwesa awusigaalo mu kibuga naye nga buli bbaala agimanyi, nga buli bbaala agitabadde. Okitegeera? So muve wano e Kampala ne mugenda ne munoonya abaana ababandi mu byalo, ne muteekamu ssente ne mubaleeta. Kyokka bwe batuuka eno e Kampala naye nammwe ne mufuuka ate ababi. Newankubadde nabo baba babi, babaamu n'emputtu, naye ate nammwe mubayisanga abaddu. Mubayisanga abaddu. Bawusigaalo bw'oba omuleese waka naye muyise ng'omwana owuwo. Jjukira yakufumbira emmere, yakwoleza engoye, yafumbira abaana bo. Gw'olekera abaana bo ng'ogenze ebintu bye by'omu nju obirekera ye. Awusigaalo okimanyi nti asobola okukola ekintu kyonna ky'ayagala mu makaago nga toliiwo, kubanga ebiseera ebisinga kontrol ennyumba yo gimuwa 100%. So bw'okwata ekkubo n'ogenda n'oleeta omwana w'abandi ng'omugye mu kyalo, tomuyisa nga mbwa, tomuyisa nga ndogoyi, mugunjule ng'omwana, kubanga awusigaalo kituufu babi, ekyo nkimanyi. Naye nga bw'obuulirira omwana wo, bw'oba obuulirira ono awusigaalo, bw'olabanga mu butuufu tagenda kusoboka, oli wa ddembe okumweggyako. Naye omuntu musasule ssente ze z'aba akoledde. Kati okutta omwana w'abandi omugambye agende mu kyalo ekyegeegwa. Owuliriza, omuntu asobola okutambuza ebigere okuva e Kampala paka kyegeegwa. Akoledde emyezi 2 gimusasule. Musasule emyezi gye 2 agende. Naye kye mumanyi eno Uganda ntono wadde nnene. Ntono nnyo obulamu buno bwetoolola buti. Omwana we asobola okusisinkana awusigaalo ono ng'ate awusigaalo ono yalina okuyamba omwana we. Ffe tubirabye emirundi mingi. Nze waliwo awusigaalo gwe twali tukozesa ewaka. Naye okumanya ebintu bya Katonda bizibu. Awusigaalo oli ye yabeeranga naffe nga tuli bato. Naye bino bye tuzunga nga tutambulatambula. Namugwako lumu mu ndeeba eyo ng'alina gy'akola. Kati engeri gye nnali nnoonya emirimu, oyo awusigaalo ye nnyini yabeera ewaka, ye yankonekitinga ku mulimu gwe nnali njagala. Naye nga wayiseewo ebbanga, eky'omukisa omulungi yali takyuka, ate nga nange akyanzijukira. Newankubadde nti ffe twali bato, naye yali akyanzijukira. Naye lwakuba nti yali akuze ng'akuliridde, naye kennyini ye yankonekitinga ku mulimu gwe nakola. Okitegeera? So bw'oba omuntu omuleese okukolera, ate omuyisa nga muddu, muyise ng'omwana, ate mugunjule ng'omwana, kubanga aba mikono gyo. Kati omwana w'abandi ono singa afuna obuzibu, wamujja mu kyalo ewaabwe, watuukayo n'omusaba bazadde be n'obagamba omwana oyo mumumpe agenda ankolere, omugobye matumbo g'ekiro. Afunye obuzibu, agudde mu bisajja bimukutte bimusize siriimu, bimufunyisiza embuto. Oyinza kunyonyola ki bazadde b'ono omwana? Omuntu waba mukwate, mulinnyise emmotoka oba toyagala genderako, gisasule, omugambe ono agenda kyegeegwa, olabo bataatuuke. Naye omulesa atambula, mukazi wattu anoonya abantu be. Ne gy'atuuse yonna baasenguka dda. Atuuse e Busega ng'amanyi agenda kusangawo sisita we, oba obusanga bw'aba
yeewogoma w'abaasula atuusewo nga sisita we yasenguka dda talina waagenda kusula alina engugu y'akaveera ku mugongo erimu otugoye ebisajja bimulaba nga advantage nga kimugamba ajja ntugenda osula ewange automatically aba tayinza gaana kuba aba anoonya ki waakwewogoma ebivaamu ebyo ki mubeereko n'omutima ogw'ekizadde bakazi mmwe mu maka mususizza ettima so byebyo ebiri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugobera mwena abeekumira ku mukutu atanaba kusubscribe nga simanyi ekikyolinda simanyi kikyolinda wabula wandibadde ogenda maaso n'okuba nti oyongera okusubscribinga wandibadde ogenda mu maaso n'okuba nti oyongera okusubscribinga kubanga ffe wano amawulire ge tuleeta original content atalimu kuwaayiriza tetukonjera tetuvuma tetuvoola so genda maaso n'okuba nti okonamu kapeesa ka subscribe then otekeko akade bwentakayo video nga gwoba osooka okugibona mbaagala nnyo mwenna omukama katonda abankuumire abampeere obulamu obulungi emirimu emirungi n'akaseera akalungi mubeere bulungi